Twogera eri ebusia nti abantu baffe basuubula okuba wali e Kenya ebadda wano e Uganda naye abamu tibanyanyabazibwa oba bagibwako omuntu bwabwe obutonotono obwaba baguze e Kenya kubanga baba tebamanyi etteeka okusinziira ku Wandera Kopulyano ono y'omu kwabo abeegwanyisa ekifo ekya memba wa palamenti wa East Africa agamba nti singa aba aweereddwa omukisa agenda kubanga ye alwanira nnyo abantu abali ku booda okusomesebwa okutegeera kubanga etteeka ligamba nti omuntu agula ekintu mu nsi endala nga tekisukka $100 oyo aba ayita kiba kyakulya waka aba asobola okuyitawo kyere baba tebamuggyako omusolo naye abamu nti babda ne babikola kubanga bagenderera nti basuubula olunaku lulamba naye nga yeekwasa nti twala waka naye ng'ate oluusi yakusuubula alikusuubula jasuku okutunda akwidisa gavumenti omusolo naye agamba nti wakusomesa abantu baffe singa baweeddwa omukisa. Wandera Kopulyano ono yaliko chairperson owavuka wa municipality y'e Busia saako n'abeerako youth member ku district. So embeera eno agamba nti Mukama Katonda baba muwadde omukisa member wa palamenti omwaka ogujja 2027 nga bamuwadde omukisa n'afuuka member wa palamenti owa Iyala ekyo kyagenda okulwaniriza okulaba nti abantu bafuna ate n'ekirala nti ne ssente eyawamu okuba abasuubuzi tebafiirwa kubanga omuntu aba alina miliyoni ng'agenze Kenya okusuubula ssente eno bw'eba nga si yawamu afiirizibwamu ayinza okufuna $95,000 ky'okusuubulira mu miliyoni. Katulabe Wandera bwe twabaddeko naye ng'ayogera ku nsonga eyo kubanga Wandera amateeka gaffe agawano naga URA gagamba nti singa oba ogenze Kenya n'okimayo ebintu oba n'ogulayo ebintu nga byakukozesa mu maka n'oyita ku nsalo n'obategeeza nti ebintu bino mbiguze naye nga byakozesa muki mu maka naye nga biri sizable simanyi kigambo nga bisaamusaamu era nga n'ofisa naye bitunamu n'agamba nti byaki bino bireka byakozesa ki wakati eri muntu agenda kujjako ki musolo. Kati ate nawabeerawo nti bw'oba oguze ebintu nga babikoledde Kenya nga biri manufactured ewa e Kenya naye ng'obireeta wano nga biri wansi wa dola etya $100. $100 ndoza kugeza ziringa $29 oba $30 za Uganda naye ng'otegeeza nti obitwala wano muki as long as togenda kubisomba nga omanya abantu baffe bisene basibuuka ki empisa nagenda nagulayo bya $10 n'ayisaawa naddayo munaku lutya lumu. So abantu abagwa mu koweri bakkirizibwa okuba nga bakola ki nga baleeta ebintu ebyo n'abikozesa wano muki mu ggwanga naye era nga bwe mumanyi nti kikimirizaayo eggwanga misolo abantu baffe abamu nga bwe nti basiiwuuka empisa bamanyi okukozesa obukodyo kubanga nze ntaasa bangi oli nayitawo ku makya n'agamba nti mbadde ngeza wano oggulako buto ne kasabbuuna kukozesa wakane nga bakoze eki bankuto ogenda okizuula ng'abadde akayita ku customs emirundi giwera ng'emeka ng'etaano. So b'ofisa nabo bagamba nti emirundi yaffe gigenda kukola ki gigenda kufa ate obufiiriza ki eggwanga. So kyengenda okusookerako kwe kulabika nga abantu baffe bafuna okusomesebwa abantu basobole okutegeera ekituufu kye ki kyalina okuba ng'akola ki ng'akola ne bw'obeera busuubuzi tubukole nga tumanyi nti bajja kuyambibwa naye nga tube bayamba eggwanga okulabika nga ligenda muki mu maaso. Birowoozo okulabika nga tuyamba abantu baffe wakati ngaffe abantu abadde wantu twenyigira mu busuubuzi nga bakugambye nti oba cross border okuva wano ogenda e Kenya n'osuubula okugeeza singa omusuubuzi aba avudde wano n'agenda ne ssente ezo ng'agenze ne miliyoni ng'emu ng'agala kusuubula bintu bya miliyoni emu si gy'agenda okufuna kubanga oyinza okwesanga nga mu kuwanyisa ssente amaliriza afunye $95,000. So nze mbadde ndaba nti tulina okulwanyisa okulabika nti tufuna essente ez'awamu ez'amawanga agali muki mu mukago okwewala ebintu webityo. Bwatyo bwayogera era agamba nti singa mwaka 2027 aweereddwa omukisa era jjukira nti NRM nayo yakuteekateeka okulonda omubaka waayo wa ppiri agenda okubeera nga abakiikirira
mu Parliament ya East Africa omwaka ogujja 2027. So Wanda Kopulyano y'omu ku abo abali kweyifanyisa ekifeeyi. Wabula kankutisa omusindalo mukama wange musujjo osobole okweyongerayo naye bwe bityo bibiri wanene kusya. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.